Omulungi alaba nkwaniriza nnyo ate ku channel yaffe emanyiddwa nga Uganda Masala. Uganda Masala tuba tukuleetera ebintu ebyenjawulo ebikola oba ebikolebwa mu Uganda. Oba bya entertainment, bya kulya, bya kunywa, bya bulunzi, birime, bimera, kwegamba ne tukulambuza Uganda eno kwonga kwogase n'abantu ab'enjawulo abatutumufu. N'olwekyo omulungi alaba nkusaba obusabi bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okujja wano bambi subscribinga ekintu ekyo kijja kunkola bulungi nnyo bw'onooba nga osubscribinze. Kati nno olwaleero tukutuusizzaako ekigambo kye bayita Oluwombo. Oluwombo emu ku nfumba eza omuzungu kyayita steaming. N'olwekyo oluwombo luno tugenda okutuusaako si lwe luli lwe bayita olw'omuko olwo tujja ddukuwa mu kiseera kyalwo, naye tutandise n'oluwombo nga osobola oddukola awaka, osobola oddukola mu bizinesi, kubanga oluwombo tulufumba mu bintu ebyenjawulo. Osobola okukola oluwombo nga lwa nkoko, osobola okukola oluwombo nga lwa kinyeebwa, osobola okukola oluwombo olw'ekinyeebwa ekiri plain, ekinyeebwa ekirimu obutiko, oba ekinyeebwa nga mulimu ennyama, oba ekyennyanja mu kinyeebwa, kwegamba mu bintu ebyenjawulo. N'olwekyo nkwaniriza nnyo. Katulabe emitendera emyangungu gwe akola bizinesi owa woteeri ayagala okukola oluwombo. Kino nkyogera eri mu abaana abali ebuwalabu buba ng'oyagala kudda okola bizinesi ki esobola okwanguyira n'ofunamu akasente wano mu Uganda. Kati nno tunuulira engeri oluwombo gye lukwatibwamu ne gye lukolebwamu. Oba kaŋŋambe nti elambula naffe oluwombo, enfumba y'oluwombo. Bwe tuba tutabula ekinyeebwa kyaffe ekirimu akatiko nga tugenda okisiba mu luwombo, tusooka ne tulonda obutiko bwaffe bulungi, ne tubwoza, ne tubuteeka mu seppiki, ne tubutabula n'ekinyeebwa, ne tuseeka tulwata akalagala kaffe nga bw'okalaba, ne tukateeka mu suwaani, ne tusiba, ne tutabula akatiko kaffe. Ne tukwata olulagala lwaffe ne tuluteekamu bwe tuti. Naye bw'omanyi bya bizinesi tukola lulamba, kubanga olulamba luba lugenda lunene. Asinga oba bako oba mikolo tuddira olulagala lwaffe nga lunene bulungi. Naye kati nno tulusalamu olw'okuba bya bizinesi naffe tunoonya kufunako. Ngina ekiteekamu nenzirira akatungulu kaffe nako nenkateekamu okuwunyisa akawoowo. Kati kano akatungulu kano katuyambako kubako kaganda. Kaba ate nga ko ke kasinga okuleetamu akawoowo akalungi ng'ebyaffe by'obumanyi bedde eby'omu kyalo. Siba oluwombo lwaffe ne tulufumba ne tukoddira bakasitoma ne lwanyusanyusa. Tunyonyole okukwata bwoti. Tukwatawo ekyo olulagala lwaffe n'olugatta n'oddiza bwoti, n'oddamu ne sayidi n'olukwata bwoti, tuleeta akaayi kaffe ne tusiba. Kale timwannyikidde na byali. Balusala ne babulako ne basooka babituleetera ffe okulufuna. Kyekyo bwe kiri
kiri mu Luwombo. Akava kano akedda akataalimu ebibutto biki ofumba akavaako kagwera ofumba akavaako katusika akongeramu mazzi omuntu n'akalisa omutima kawoomu kawunya akawoowo enjawulo eriwo nti kano kaba kawunya akawoowo akakalagala ngera bajjajjaffe bwe bafumbanga lwakuba munnange bino ebyaffe lwakuba ntunoonyaamu ssente naye nga bwafumbanga akava kaabwe bulungi mu lulagala nga kawunya bulungi kaba kakawoowo nawe wakalya n'okaliisa omutima gumu esala bitulire era omumalako Ennyanja okinnyika? Kinnyikako ne kigonda okyozaako ne supu oyo kubanga yatabula nga nye bwe butaba kyamazzi nti kiwunyamu kawo ka kyennyanja. Nziriramu? Tukinnyikako supu asobole okumyuka oba kiwunya akawo k'amazzi obutaliwamu buyiyi mazzi gatali gaki ga kyennyanja. Sooka ntukyozaako tumala okyoza ntukinnyika mu mazzi agagenda okutabula ebinyeebwa. Baba nze ngamba ekitegere azzeeko akabaati gweteeka kulisa effuliya. Amanya gange nze alibawo bushi kati nze mama kasitama izisola n'enkombo nze nga nsitula we bati nziteekayo wano kati obuba bukikombinyendo kati aba mmaze okuteekayo kati aboniiza endala amale okusiba ampeeteekayo kamale eyunzi sandika bulungi tumaze tusaanika awo tandika osaavinga abantu bekwasaavinga zimaze okujja kakati empombe ezo tezisobola kujulika? Tezisobola kujulika lwa nsonga tuziteekamu n'obwegendereza ate tusaanika tusaanika bulungi n'obwegendereza. Kyoza bulungi omala okyoza n'ekisosolamu amagumba kubanga engeri gye biba bikutte mu lulagala omuntu aba tasobola kujjamu kulaba magumba ago. Ngajjamu netandika okusiba ekinyeebwa kyaffe. Ekyennyanja nsooka nenkyoza bulungi nenkisosolamu amagumba kuba ekinyeebwa kino engeri gye kiba kikutte mu lulagala omuntu aba tasobola kulaba magumba gano. Nsooka nengasosolamu bulungi mmala okugajjamu awo netandika okusiba. Kati olwo mba ntandise okusiba nga bwe nabannyonnyodde nti ebyaffe situsiba lulagala lulanga olw'embeera. Lulagala oluguze 10 tusobola tusibamu sowaani emu. Tutetenkanya n'olusalaasalamu naawe okusobola okufunako. Sooka nteekamu ekinyeebwa kyaffe. Enkwata akatungulu. Enkwata akatungulu kaffe nenteekamu. Awo nenkwata ekyennyanja kyaffe
nakyo nekiteekamu netusiba nsooka nenkwata bwenti nkwata saidi nziramu nenkwata saidi kyawo luba luwedde olw'ennyama tukwata akanyama kaffe bulungi ne tukakalirira ku sibundi ku sigiri bwe tumala okukalirira twekako obukuta bwaffe butonotono ne tukakalirira bwe tumala okukakalirira ne tukasalasala ne tutabula ebirungo byaffe ng'era bw'obirabye ne tutandika okusiba tusoosaamu akanyama kaffe tuteekamu akatungulu ne kasupu akatonotono ke tutadde mu birungo byaffe ne tusiba agalanga olulaba nesaanika bulungi n'obwegendereza emikuzaala nenkwata n'olulala zisaanika bulungi zimeyisamu saziisa omuka tezijjaku baba yatudduse baba wekyali wange tumala ne tubikkako entamu malezo saanika bulungi nembikkako sobole okwanguwa okujja kati wano nga bemala ozibikawo bati sizikkiriza kuyitamu mukka kati wano dakiika budakiika oba ssaawa ng'emu ziba zimaze okujja atandika ebintu bino mbiruddemu kubanga oli ne waba alina mukolo era ngenda limukolera oli waba twagala enamba y'essimu yaffe eri 0755 omaze ebbanga ki ng'osiba okola okusiba empombo zino? Empombo zino ziruddemu myaka nga 10 ne ku mikolo nga ngendera nkola. Biki enva ki ze musinga okusiba mu mpombo? Tusibamu ennyama oba ku mikolo oba wane waffe wonna we mwagala. tuba ku mikolo tusinga kusiba nkoko, nnyama n'ebinyeebwa. Ate ebisigadde tufumba bifumbe nga gwe omukama nannyini mulimo bw'oba otukoze eki bw'oba otuganda. Njawulo ki eri mu nvanga za Luwombo n'enva endala zonna? Njawulo erimu okuwooma oba kinyeebwa nga kiri mu Luwombo kibamu akawoowo eddekende bw'okombako ewulira nga oyagala kweruma ngalo. Enjawulo ebaawo nnene nnyo n'ekya supu kyebafumbye mu seppiki. Kati nze okusobola nakirengera ne mmanya bakasitoma bange bajja kuwoomerwa ekinyeebwa ekirimu ki ekiri mu kawombo kwe tusalawo nsiba akawombo. Yes, ndowooza wetutuuze mukwano gwange olaba engeri y'enteekateeka n'enfumba y'Oluwombo. Uganda masala ye channel kwoli nkusaba bwe gubanga gwe mulundi gw'okusosa okujja wano bambi subscribinga ate ogambeko ne banno sharinga linki eno elinki ya channel yonna okutwalira awamu. Kati nno ndowooza olabye engeri gy'osobola okukola enjawulo mu bizinesi yo banno nga bafumba mu nfumba endala gwe n'oba ng'ate ekintu okitaddemu embeera y'Oluwombo ate ky'osobola n'okukolera awaka bajjajjaffe wamma gwe baali bagezi. Essaawa yaffe etuuseyo okujjula empombo zaffe kati olwo tuddula. Oyinza okulaba kano akaveera we kati ne kakutiisa naye kano akaveera nkateekako kulamba nti luno lwakino kubanga bakasitoma basaba njagala kyennyanja mu binyeebwa njagala nnyama mu binyeebwa ate mba nyina obyawula kati luno lwa nnyama njereere nensobola okuba nteekako obuntu obulambalamba maaka. Atulaba omulungi nga bwe walabye ensonga yonna bwe yabadde ensonga y'Oluwombo bwe tutuuse balundeetedde twagala kulusumulula nze nonzeewo lwa nnyama gwoyagala lwaki lwakatiko mu kinyeebwa
lwa kyennyanja mu kinyeebwa oba nnyama njereere lwonna lw'oyagala omukyalo ono abeera nalwo kati nze nnonzeewo lwa nnyama katulabe yes twagala tululyeko tuwulire ddala ekintu kiri kitya saawa yakusumulula naye akawoowo owuliranga nga kakutuuse katusumulule emmere gye bampadde ettooke ndoza nga bw'oliraba kuliko ejjuuni kuliko akawunga kuliko lumonde mmere ŋŋanda yes oh. Saawa yakusumulula yaluzinze agira bwati kanaffe tusumulula tugira bwati adaki jolabana eggwoowo kino kye bayita eddekende ekinyeebwa eky'oluwombo kyekino kwegamba olusumulula n'owulira eggwoowo nga tonnabulya n'owulira eggwoowo nze nalonzeewo luwombo olw'ennyama mu kinyeebwa gw'oyagala lwaki lwakatiko mu kinyeebwa kyennyanja mu kinyeebwa oba nnyama njereere katulutandikeko naye nno batugamba mbu oluwombo tebaluliisa fooko ndi mu woofiisi katulutandikeko tulabe lino nno ly'ettooke omukazi yafumbye ekiganda ataddeko ettooke nakati akawogo akammonde ejjuuni ndaba wano kibalugu kijetumula n'obutula bwe bayita bukatunkuma obwo nno nali sibulyanga bukaawa ne baŋŋamba mbuwonya pressure I tell you what ekintu kiwooma bannange Uganda masala tiweerabira kusubscribinga ku YouTube channel gye bayita Uganda masala ekintu kiwooma nomeko kifire eno bafumbye kye tuyita steaming nti temuli byongeddwamu omuzungu agamba no additives yana bajjajjaffe balina amagezi ku lumonde ndeka monde nosaba tonna katimu gamba kino kye bayita oluwombo naawe ndukwagaliza mannange mala okugaaya ku kafi kino kye bayita yami oba yami nange nsano nfirika eno naawe kanyama kayidde bulungi naye nga no direct fire balutadde mu seffuliya nga bwe walabye enva zino zijja na mukka steaming kati ekyokulya ekiriisa kyonna okisanga muli
nkwegayiridde subscribinga ku Uganda Masala. Tugenda kulambuza ebintu bingi. Olwaleero tulambudde enfumba y'Oluwombo. Nonno Oluwombo luno lwabanga specifically for the bako. Naye kati naffe lwewoomya. Olina kyoyagala okumanya ku Uganda? Engeri gye bafumba akalo, engeri gye bafumba odi, engeri gye bafumba amaleewa, wali olidde ku malakwanga, byonna tugenda kubanga tubikutusaako tukulambuze Uganda, endya, ennyambala, kawuca yonna, enzina, ensanyuka, empasa, ebintu ebiri kawuco byonna ojja bisanganga wano. Kati olwayo tuli ku Luwombo. N'enfumba y'ettooke eŋŋanda tujja gikuleetera. Olwayo tubadde ku Luwombo, enfumba y'ettooke eŋŋanda nayo girindirire. Saawa yakulya. Era wano ndi waddembe okunyumiza abantu nti nalidde ku buko. Naye nga bambi omukyalo ono ali wano mu Ndeeba aŋŋambye mbu bw'oba oyagala okufumbira ku mikolo asobola okufumbira. Kati mukazi gwe, once in a while surprise your husband. Oyinza okuba nga oli mukyala Muganda oba toli Muganda, naddala nga toli Muganda. Bw'oba Muganda, surprise your husband ng'omufumbira malakwanga oba amaleewa. Yensonga lwaki tubikuleetera. Kati gwe atali Muganda ng'olina omwami Muganda, surprise him once in a while ng'omufumbira Oluwombo. Bw'oba tolumanyi, call me, nja kuyigiriza engeri gye bakikolamu, nja kutwala mu bakugu bakulage engeri gy'okikolamu. Omwami omujjulire, this time nga tomuyita kulya mmere enjiwemu, nga tomuyita kulya nva nsiike, naye ng'omuyise kulya Luwombo, omugambe mwami, it is a Luwombo day out. Kubanga kisoboka obufumbo bubufuula obw'enjawulo, ng'okola ebyenjawulo. Obulamu bufuula obw'enjawulo ng'olaba Uganda eyogera. Naye so mwami mufumbireko olw'olumu ng'ofumbye boiro. Kati nakati ono omulaba boiro. Tewali wano kisiike. Obutulabo buno bwa boiro. N'ojjayo n'olyako. Nolwekyo tujja kukulambuza ebusoga. Obwakabaka bwa Kyabazinga bwa Busoga bwatandika butya? Obugabe bwa Nkole buli butya? Obwakabaka bwa Buganda buli butya? Olwaleero tukulambuza kino. So tugenda kutambuza Uganda mu ngeri ey'enjawulo. Gwe nkusaba busabi subscribinga, sharinga ne banno. Wanga abantu abasinga tuli banna Uganda. Ninge betukwatako mu Uganda tubimanyi. Ffe tewaddeyo okubikumulisa. Osanga Omuganda nga tamanyi amazina Amaganda baagatandika ddi, baagatandika batya. Lwaki Abasoga bazina engoma gye bayita tamennayibuga nga bakoze bwe bati? Kiki ekigendererwa? Kitegedde tamennayibuga mu Buganda kye bayita endeku, gye bayita eibuga. Kati bwe banywanga ne batamiira nga buli azina akuuma endeku ye, tonjasiza endeku otamenera ibuga. Kati kyovula abazina bakola bati, akuuma Abanyankole lwaki bazina bakola bati emikono, balunzi. Kati bwe bamalanga okulya ne basanyuka nga buli omu avaayo ne bakazi be ne babuuka nga balaga essanyu ly'ennyana nga bwe zikola. Okitegeera kyovula amazina gali bwe gatyo. So Abaganda bazina ne bazina bakisimba ne baga nti basogodde omwenge mu kitooke. Kati bali bwe banywanga ne batamiira ne batandika okuzina nga bagamba abakisimba be bakiwoomye
abakisimba kale kyovula bazinanga abatamidde bagweno bwe naye nga mucyo nga amazina gakunyumira byonna tugenda bikutuusaako ku Uganda eyogera gwe kimu kyokka kyoba okola subscribe. Lwaki abakalamujja bazina babuuka ne batumbiira waggulu eyo yabanga dansi ey'abavubuka ng'omuvubuka asinza okutumbiira waggulu abawala gwe bettanira. Okitegeera byonna nja bikutuusaako mu bujjuvu bwabyo naye ndekandi